Rape atabukidde aba Romantic Productions ate byo ebyasanga lyambogo bikyali bibi nga tetunneyongera yambadde nkusaba ompere video eno ka like esobole okutambula. Finally Phoebe avudde ku lujja nabyo mbikuleetedde ate byo ebya tisha lumbuye nabyo mbikuleetedde tobisubwa ne Faridah Nakazibwe ne Briella ku Idi nabyo tobisubwa n'amalala gasingakaawo nago ngakuleetedde. Oli Wonder Boy UG twebazaako mu mwenna ba subscribers baffe mwenna ne mwenna abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi. Nawe atana subscribing tubadde tukusaba osubscribing osobola n'okundekera ka comment awo mu comment section katuyongereyo n'amawulire go nga tetunirabira ba sponsor baffe. Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa oterere. Osobola n'okumukubirako ku namba eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo. Osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe wali eri ku Lubaga Road ku Access Building. Osobola n'okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi. Ate byo ebyasanga lyambogo bitabuse emabegakaawo kino ekifaananyi kibadde kitambula ku social media platforms ez'enjawulo naye ng'abantu bangi bavuddeyo nga bakyogerako. Lwaki omwana w'engomba omwana wa Buganda ayambala bw'atyo n'apostinga ku social media naye nga we mumanyi nti naye muntu aba ne social life ye. So bantu bangi bavuddeyo nga bacomplaininga nga boogera ebintu bingi okusinziira ku bino ebifaananyi bye balabye naye ngenda kuwako abantu abamu owulire engeri gye bayogedde ku nsonga. Abamu babadde bamusupportinga abamu babadde tebamusupportinga. Naawe kambikuwe obyewulirireko. Bigundi mutugjeeko akamanyiiro n'akajanja n'olunnyampo lwe mujja muleeta ku baana b'abantu. Bw'obanga tewazaalibwa mu lulyo lwa Kabaka leka ate kuwala n'abazaalibwayo kubateekako lukongolo basimbako bawa amateeka genda ogawe jjajjaawo. Kati lwakuba yazaalibwa wa Kabaka ye tagenda kweyagalako ng'omwana omulala omuwala we yeeyagala kubanga wa Kabaka. Kati waba agenda ku biici ayambala embugo. Mwe biwala mwe ebyayiika gundi embuto okutandika okutegerera social media. Gundi gendo zungo gendo okole byolina okukola. Temuddamu kutuwogganira. Wamasanga lyambogo yongerayo n'akala. Ekigwaro gikyalunjala mutagengire sanga lyambogo ne maama n'abagereka. Omumbejja sanga lyambogo ngenda kusaba maama kubaga gobera maama wange newankubadde nze ndi mukopi kubanga oli kifaananyi kya Buganda newankubadde tuli mu .com era nti oli waddemba okubeera n'ekibanja kyo naye oli kifaananyi kya Buganda oli kimuli kya Buganda. Ekimuli kya Buganda kirabirwako ebimuli ebirala ebito naye ennaku zino abantu boozanyiramu oba boolaga nti omanyi ensi nga bwetambula ebintu by'okola babivuunula bulala era babitambuza bulala era batandise n'okukolamu ebintu byotosuula tebaali bagenda bikolamu. Bw'oyinza okukola akatambi kulongo oyagala kakusanyusa naye ng'ate gye bagenda okukomekkereza kagenda kufuulibwamu kintu kirala nnyo. Ate ye omukyala Faridah Nakazibwe asazeewo biri byonna ebyaliwo abyerabire era ye alabikiddwako nga atutte Briella bo balya Idi era tubagaliza Idi ennungi. Era Faridah Nakazibwe tukwebaza olw'omutima omulungi omuzadde gw'oyina wadde bino byo weebiri naye tobifuddeeko osazeewo kumulabirira oyo omwana. Mukama akuwe by'osinga okwagala. Ebyo nga tubitadde ebbali ate ye Rape olunaku lwaleero akoze ensasage ku banneebe aba Aromatic Production wavuddeyo n'abasinga mu buli kimu olunaku olwaleero era ye n'omwami we Bindeeba balabikiddwako nga basanyufu nnyo era banne aba Aromatic Production bavuddeyo ne bagamba nti yakyasinze okutrendinga era ne bamwagaliza Idi ennungi ye ne famire. Congratulations Phoebe tukwagaliza obufumbo obulungi. Ate ye Phoebe TikToker kitegerekeddwako nti ye avudde ku lujja nga kino akikoze okulumya Ashakama wamu ne munne Mr. Stable naye katusuubire nti bino tebiggwere maziga. Tukwagaliza obufumbo obulungi mukwana naye kamukuwe naawe omwewulirireko mwebaleko kumira ku Wonder Boy UG. Tubaagala nnyo tubagaliza Idi ennungi. Mukama abatukuumire. Brachota muchachi Newola bayimba muchachi bali babi bali bayaye Yesu yabasasira. Yes, amude mugole. Yes, nga wonda banina akanyiriro kali proudly powered by Genesis Beauty Salon wali kuna Maganda Plaza sawa ya mukolo banengo yagala kunyuma oyagala kunyirira oyagala kushanana oyagala kwabika konganze mugoma siweti solution eliech Genesis Beauty Salon oyagala kuyiga oyagala kolota ate mwana tubaina package
ey'abagole y'abakaddaka kamu nga mwe muli gomas ennungi ez'amayinja ez'omugole such